It's Taweelah Radio and TV, where facts count. Carolina is the girl that I went to school with in 1997. Everyone fancy Carolina, she used to call me Rasta Pio because I had no money. Nada mo kusanga Carolina ninga kwevasika ketu. Kayenda ya siu, kayenda ya peru, kabambi na jula no kukaba. Choka uranda bayekanga, na musanga neva, kari musapara. Emubuza wa machi, koye, yalimo, yalimo. Na musanga neva, kari musapara. Emubuza obera wa, koye, sula mweye para. Yanzira mungangamba mukwane byantukako sibiroja nafuna omulenzi nenjagala omulenzi nayato omulenzi yafuka omulenzi uno omulenzi yeyandi omwoyo yeyandobesa nanemye okusoma olwafuna olubuto bwingi iyo omulenzi naweta kati ebitukukola kiguze ate ngeno olubuto olukula nemba ku ssomero naye naawe nga bwomanya ensomero kusomero bwe bangoba nange kwe kusalamu zirawaka zeyiwange olwanda bati kulesha zatuka bwatonapa ewakabwe wanjo kyanange kwe kusalawo enfuna akalimu nenkola akalimu naye ate akalimu kafuka akalimu nakati bwewonna bina ndi wano ezenyiga namusanga ndeeba kalimu sapala emubuuza wabakiko ye byaliwo namusanga ndeeba kalimu sapala emubuuza obeera wako yesulamu eyebbaala. So if you have ears, you better listen. And if you have eyes, you better see. Welcome to the Bobi One Edutainment. Bus. Solo chimbanda bola mawala mabali musomero mwewalenga. Ebintu ebyamasanyu binyumana yenga byuchawo bojizise. Omukisa kubonkunye kukozesa okubosome. Kubeno dumiga. Omulezi yajana kulimba limbana yofuna obuzibu n'atalabika. Obusinde bw'abaala bisena y'emikisa gy'ogibagituuke. Takulima kyakuwa omukwano okuba ebintu biri mu maaso. Takulima n'obeera nga Carolina. Namusanga ndeeba gali mu sapala. Emubuuza wabakiko ye byaliwo. Namusanga ndeeba gali mu sapala. Emubuuza obeera wako yesulamu eyebbaala. Namusanga ndeeba gali mu sapala. Emubuuza wabakiko ye byaliwo. Namusanga ndeeba gali mu sapala. Emubuuza obeera wako yesulamu eyebbaala. Namusanga ndeeba gali mu sapala. Emubuuza wabakiko ye byaliwo. Namusanga ndeeba gali mu sapala. Emubuuza obeera wako yesulamu eyebbaala. It's Taweelah Radio and TV, where facts count.